ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 1981 Papa Paulo II yalangirira nga Kindamitiyana bwe lyali lifuuse essaza okuva wansi w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Olwaleero abakkiriza okuva mu ssaza lya Kindamitiyana lwe bajaguzza essaza lyabwe okuweza emyaka 4 bweddu. Kyokka mu ngeri y'emu ate ebyewuunyo olunaku lwe lumu omutiibwa Emmanuel Kadinaali Wamala lwajaguzza okuweza emyaka 4 ng'omwepisikoopi. Ono nga tannafuuka mwepisikoopi yali akola nga Vicar General w'essaza ly'e Masaka. Ng'ekitambiro ky'emmisa tekinnatandika, omusumba w'essaza lya Kindamitiyana asomedde abakrisitu obubaka okuva Papa Francis obuyozaayoza omutiibwa Emmanuel Kadinaali Wamala okutuuka ku kijaguzo kye eky'emyaka 4. Obubaka okubyejjola mu mutima gwe era n'akukakasa nti ali wamu naawe mu ssaala. Ajjukira bulungi era asiima emyaka gye wamala nga wettanira okuweereza Eklesiya mu Uganda. Kitaffe omutukuvu asaba nti enneema ez'ekijaguzo kino zikujjuze era zikuwe amaanyi n'okukubatizibwa naddala mu nnaku zino nga okyakungubagira okufa kwa muganda wo omwagalwa Monsignor Henry Kyakasa. Emmanuel Kadinaali Wamala mu bubaka bwe akoodde abakrisitu bulijjo okusigala nga banywevu mu Yesu Kristo. Oluvannyuma ekitambiro ky'emmisa kitandise nga kikulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Kindamitiyana Dr. Joseph Anthony Ziwa. Bw'abadde ayigiriza, Bishop Joseph Anthony Ziwa alaze obwennyamivu olw'abakkiriza obutafaayo kunyweza Kristo mu bye bakola nga batuuka n'okukemebwa olw'okukkiriza kwabwe okuba okutono. Yesu Kristo omujulirwa omwesigwa omuggulanda w'abafu abaazuukira afuga bakabaka b'ensi. End of quote. Yesu kabaka y'oyo Daniel omulanzi twayogeddeko mu ssomo erisoose mu bigambo bino. Ajjira mu kire n'aweebwa obuyinza n'ekitiibwa n'obwakabaka. Obuyinza bwe bwe buyinza obw'olubeerera obutagenda kuggweerera yadde eŋŋoma tegenda kuzikirira. Omusumba Ziwa alaze ebimu ku bize bibasoomooza mu myaka 4 ng'ekibbattaka y'ensonga ebadde ku mwanjo. Waliwo ettaka lya Eklesiya erikwatiddwako abantu abamu. Bannange tumanyi bajjajjaffe abaatona kasokere kutona abaatona ettaka ne balitonera Eklesiya oba ekkanisa baalinanga ebigendererwa 3 bye baagala bikolebwe: okubunyisa eddiini, ekyokubiri ebyobulamu, amalwaliro, n'ekyokusatu by'ebyenjigiriza. Omusumba akubirizza abantu naddala b'essaza ly'Eklesiya erya Kindamitiyana bulijjo okwettanira enteekateeka z'Obwakabaka omuli n'okugaba omusaayi. Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu Kabaka Foundation agenza akuutira amasaza ge, yasookera Buddu, wuuyo mu Mawokota, wuuyo mu Busiro, Jonathan kati n'ajja Essingo. Nga bwe batubuulidde pulogulaamu etandika enkya okutuukirira mulanga naye tekubungula abantu okufuna omusaayi. Kuba abantu baffe bangi abafa nga tebafunye musaayi. Omukolo guno gwetabiddwako abantu mu biti eby'enjawulo okuli Oweekitiibwa
Joseph Kawuki, minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka, abaami b'amasaza ssaako n'abakungu okuva mu gavumenti eyawakati. Essaza lino nga lyakatandikibwawo, Omutiibwa Emmanuel Kadinali Wamala ye yasooka okuliweereza ng'omusumba mu mwaka gwa 1981 okutuuka mu mwaka gwa 1988. Omusumba Joseph Mukwaya n'amuddira mu bigere okutuuka mu mwaka gwa 2004. Okuva olwo omusumba Joseph Anthony Ziwa okutuuka leero ye musumba w'essaza lino. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.